Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Mbalamusizaako nnyo bassebo ne bannyabo, abantu ba Katonda mwenna, buli muntu gy'osinziira okutulaba mu nsi yonna, okwetooloola wonna. Mukama mulungi, tumwebaza nnyo atutuusizza olunaku lwa leero ng'ennaku z'omwezi 31 omwezi gwa Desemba omwaka gwa Mukama waffe Yesu 2024. Bassebo ne bannyabo, njagala kubeebaza nnyo. Mwebale nnyo abaagala emikutu gyaffe, abatulabira ku TikTok, abatulabira ku Facebook, abatulabira ku YouTube, abasharinga video zaffe mwenna, abakomentinga. Mukama abawe nnyo omukisa. Mwebale kwagala John the Preacher, emirembe gya Katonda egisinga okutegeerwa gye mbasabidde mwaka ogujja. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Bassebo ne bannyabo, mwebale kutwagala, mwebale abatuzaamu amaanyi, mwebale abatusabira, ate mwe tubeebaza nnyo ak'ensusso nga mutusabira, muwaayo akaseera ne mutusabira. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Njagala nnyo okwebaza abantu mwenna abatuwa ku ssente. Mikwano gyange, tetusobola kuyimiriza buweereza na kubutambuza singa temuyimirira naffe. Naye njagala kwebaza nnyo abantu abakimanyi nti obuweereza butambula nga waliwo obugabirizi. Mwebale abatugabirira ne tusobola okuba ne data, tubuulira enjiri, twakava ekisolo. Ebyo byonna biba byetaaga ssente. Naye tubeebaza nnyo buli muntu Katonda gw'akozesa mu ngeri yo. Mukama akuwe nnyo omukisa. Naffe tukkiriza okubaweereza obulungi omwaka ogujja 2025, Katonda bw'anaaba akyatulekedde omukisa ogw'obulamu. Era musuubire ebirungi byereere mu 2025, kubanga tugenda kwongeramu empeereza, tugenda kukola debates eziri live. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Twafuna omukisa ow'oluganda omu n'atugulira kamera. Twafuna kamera weeri nnungi tugirina. Tubadde tetunatandika kugikozesa bulungi kubanga bwe twamala ogifuna ne tukizula nti ate eyina ebintu ebirala bingi bye yeetaaga. Naye Mukama atuwadde ekisa, tugenze tufunza mpola mpola, kimu ku kimu. Nzikiriza nti we tunaatuukira omwaka guno gwe tutandika, mu myezi egyo egitandika, n'ebirala tugenda kuba tumaze obifuna ebitusobozesa okuba nga tukola live videos ne tukyaza abagenyi ab'enjawulo. Tugenda kuba nga tukyaza abagenyi ab'enjawulo, tugenda kuba nga tukola debates, tugenda kuba nga tukwata ku nsonga. Mukama yeebazibwe nnyo. Naye bassebo ne bannyabo, byonna tusobola okubikola nga tuli wamu nammwe, era nga bwe tubadde mu mwaka guno. Mbaagaliza omwaka omulungi, Katonda ow'ekisa akukole bulungi. Saagala kukusuubiza bino na bino nti Katonda agenda kukola binene byereere. Manyi nti obulamu bubeeramu okusoomoozebwa, bubeeramu ensozi, amakoona, obuserengeto n'ebiwonvu. Mubaamu ebiwonvu, obusozi n'ebintu ebirala nga bw'omanyi mu bulamu. Naye kimu kye njagala okukugamba, kye nnyinza okukusibirira entanda mu byonna by'onoosanga mu bulamu, kimu kyokka, amaaso go galemeze Katonda. Totya. Omulabe w'obuwanguzi bwaffe, ekimu ku bisobola otulemesa okuwangula mu bulamu, bakiyita kutya. Kati kyonna kye tunaasanga mu mwaka 2025, totya, yimirira buyimirizi, kyaŋŋange ojja kukiyitamu. Ndabye nga ekyo kimpanguzizza ebintu ebisinga obungi. Okuyimirira ekizibu n'okitunuya nga kizze, n'omanya nti ekizibu kizze, naye nkimazeewo ntya. Ekyo kye kisinga obukulu. Ekyo kye kisinga obukulu. Kuba saagala kugamba nti 2025 gugenda kuba gwa nseko njereere. Wajja kubaamu okusoomoozebwa of course. Naye okusoomoozebwa nga kuzze, njagala kukusaba gwa ndaba naawe ampuliriza. Yimirira. Yimirira masajja. Yimirira makazi. Amaaso go gatunuulize Katonda. Weesige Mukama. Sala amagezi. Katonda ajja kukuwa amagezi engeri gy'osobola okuwangula n'okuyita mu mbeera efaanana bw'etyo. Kale bassebo ne bannyabo, mbaagaliza omwaka omulungi. Abagenda okusula mu kusaba leero, Mukama abawe nnyo omukisa buli muntu gy'ogenda okuŋŋaanira. Abagenda okusula mu mayumba gammwe, nammwe Mukama Katonda abawe ekisa. Nsaba mikwano gyange, togenda kutamiira, togenda mu bintu biyinza kukuleetera mitawaana. Nkyakwagala ng'oli mulamu. Nsabye Katonda akukuume, naye naawe faayo okulaba nga weekuuma. Weekuuma otandike omwaka bulungi mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Bassebo ne bannyabo, tuddemu okusinkana nate era
omwaka ogujja 2025. Nze mukwano gwo John the Preacher, mwebale kumpuliriza.